ensonga ediri mu Busogamu kuba tuyidiniwo obona buli wamu tuyidiniwo otuuka eri pulezidenti tuyidi ebintu bingi baba oba obwoine ku mukulu mwino kulisaba mwiduse byatusuubiza oluguudo lwaife okuva Iganga paka okubita mu Luwuka paka tutumwebaza yakikakasa aye olw'omubona baba mwidukize oluguudo lwaife okuva ebudondo paka wa ebukungu aye lata mu Busoga yeno buti mulimu ensonga y'ebikaado wentyama wano nintakikobera nti eriyo ekizibu mu bikaado baba mba tukoze mulimu gwange mu Busoga muno baba mulimu ensonga y'ebikaado aye tuli kusaba nti woba obwine omukulu w'eggwanga mukobeni tumusabe nti ayidde tuwayeeku mu nsonga eno nga bakaalikola kintu kyonna kyonna kigema kuki mu bikaado kuba Busoga nife tusinga okulima ebikaado ate baba president yatuwa ebyuma by'ebikaado bingi mu Busoga muno tulikwenda okumwebaza n'olw'ensonga eyo baba ife Abasoga tulirima ebikaado ate buli alina itaka limala tali kujava ku bikaado baba Kyabazinga aye tulina ensonga ibiri ekisooka n'omuwendo gw'ebikaado omuwendo gw'ebikaado kilo y'ebikaado eri ku nusu 2.5 wewe bakuwaire tani emitwala 4 n'etaano ntera ino okuba Abasoga nti ipapaali erala ali ku 10 kilo y'ebikaado eri ku nusu 2.5 baba obuzibu bwe buli tuli kusaba government etuwe formula y'ebikaado nga formula eyi eikiriza nti ekikaado tekikola sukaali yenka tusasule ku sukaali tusasule ku bagasi tusasule ku ethano tusasule ku fertilizer tweno omusoga ekikulu mu Busoga buti bantu kufuna kye bagwanire mu bikaado tikubatwala meki mu bikaado baba tuli kusaba olinge mu nsonga eyo ng'oli kwogera ne mukulu mwino baba Kyabazinga tulina ensonga ey'ebibali lata wange okuva ebusiki singa bakoba Ido nti ebibali babiveemu Ido busiki ebeweiremu ti busiki yonka bugabulere egoloire tuli kusaba Uganda etegeere nti ife nife tusinga ebibali mu nsi muno kuba Busoga kibali baba Busoga binge peninsula tuliki kibali tutujja kudemera mukulembeze waiwanga kuva mu bibali ayi buli kusaba alternative ate alternative eyo ebesaawo ki Abasoga baba obwoine mukulu mwino mulingemu iwe nga Kyabazinga wa Busoga ebyokusika mu Busoga bitandise okwiza Busoga inuma tubani ekandala twagaba n'ebintu ebyo twamalanga buli mwana asigaiza ka plot Busoga tedda kusobola kulima nga tuligaba n'ebintu tutyo baba ndisaba olagira abakulu b'ebika tuterezeemu ensonga eno y'okusika omusika abeewo aye ebintu ebitono ebiriwo bisigale nga bikaali walala bigabanwenga nga bigabanwa mu kivuire mu itaka eri baba tulikuwaawo baba tulikuwaawo Kyabazinga mukaweefube okunyweza enkolagana yaife n'emikwano gyaife gino gitubakobye nga tuli mu process ey'okusigninga the different MOUs and partnerships okuboneka nti tuyamba abantu baife omwaka guno tujja kwongeramu amaanyi mu by'emizaano nga twongera okutumbula ebitone nga ni talents nga tubita mu mizaano egy'enjawulo nga Masaza Cup, boat racing nga n'empaka ed'amaato ed'obugaali era nga tusuubira okwongeraku netball ow'abakyala ne rugby n'emizaano egindi kubanga abamu ku batuwagira batusuubiza nti boona tibaakoma ku ekyo balijja kwongeramu amaanyi mu byobulamu tulijja kwongeramu amaanyi okwidandaba abantu baife endwaire ed'endawulo kubanga tubenda nga balamu tulijja kwongera okusaka health camps mu biketezo eby'endawulo okuva eri mikwano gyaife
n'ebitongole eby'endawulo. Era nsuubira nti bwe twali mu Busoga wedding mwabona ba partners bangi bemutabonanga ku wano okumala ennaku 3 be baaliwo. Beena abo bona basuubiza nti tulijja kwongera okutambuza emirimu gino nga tuli walala. Era wano we tuli tuyina ba representatives abamu ku abo kuva mu National Planning Authority, Land Ministry of Health, Yale University okuva America, Nuclear Hospital okuva Mbale. Era nga tuligemaganya mirimu gya kuyamba abantu baife okuziyiza endwaire edindi. Waliwo obulwaire obuliwo era nga bubaire bweyongeire obungi mu Busoga. Mu Luzungu lwebeeta hydrocephalus. Wano mu Lusoga tugemaina abaana abato nibana abaana betubona nti bwazaalibwa batera okuba n'emitwe nga gijja bwe giyongera mu size. Mikwano gyaife gino gyatusuubiza era tujja kusanyira MOU nabo nti obulwaire buno buwona. So nkuba omulanga eri buli omu kuba balijja asiba ku radio nti mba muboyina abaana bano abazaire n'ababa bakuza mwidde abatwalanga ku hospital Mbale basobole okubayidandaba obulwaire buno busobole okuwaawo mu Busoga. Bali mu kayefube okujja ku radio agendawulo okubakobera ebireeta obulwaire buno n'okubakobera engeri emusobola okubwewala n'obalagirira yemujja babwidandaba kubanga mu Uganda yona yona buli kusinga kuba wano waife Busoga. Mu kayefube okutumbula ebyobulambuzi obwakyabazinga bwa Busoga nga buli Land Ministry eya tourism ya government ya wagati, Uganda Tourism Board, Uganda Hotel and Tourism Training Institute yaife wano Idinda n'ebitongole ebindi ebyendawulo bijire mu maiso okutumbula ebyobulambuzi. Era nga n'essaawa dino abamu ku bo tibali wano bali ku mulimu ogwo. Bajire mu maiso nga bazuula ebyobulambuzi ebiyaka ebyali nga biriyo aye nga batono ababiidi nga nomuli Busowoko Falls Idinda ne waife, Bukaleba Peninsula ebuna, olubiri lwaife oli wano Igenge, olubiri lwaife luli e Budumbula awali Mozelium, yaba olusozi lwaife olw'Enenda Ekigulu, yaba olusozi olw'Enkumwire lwe tuli kwenda okukulaakulanya lwemwidi obulungi ebiriwo tibirivere culture n'ebindi kamaala. Era nga bali kwongera mu amaani nimu ebyo byetwidi nga Kagulu Rock ne Source of the Nile. Era ndooza enkulaakulana edindi bulidi bona ku Source of the Nile. Mu byendegeresa obwakyabazinga bwa Busoga nga tubita mu mikwano gyaife n'amasomero ag'endawulo, Bugabe scholarships, Eda primary, secondary, tertiary institutions, university kutwalira awalala. Twebaza amasomero ag'endawulo n'emikwano gyaife abasoboire kutugemera ku nsonga eno. Mu nsambo n'endala twebaza ino abazaire abafiireyo okuweerera abaana basobole okufuuka ab'omugaso mu bitundu bye bawangaalira. Mu byobulimi tubakubiriza okwongera okulima emmere ey'okulya waka naye okutunda tusobole okwetuusaako ebyetaago eby'omu maka. Ekirungi season enaatera ey'okulima emmere, so mbakubiriza mweteeketeeke tusobole okuba tutufuna emmere etumala. Obwakyabazinga Busoga Land n'emikwano gyaife aba Grow Foundation tulijja kugaba emiti mu Bukaire 30 mu bantu baife okutandika omwaka guno ku bwereere eri abantu baife bonabona okusobola okukuuma obutonde bwaife. Nkuba omulanga ye muli mwena abantu baife timusimbe emiti gino era mugirabirire. Eri abavubuka
twongere okubakubiriza okwetabamu ebyo ebibazimba musobole okuba ab'omugaso mu bitundu bye muwangalira. Era kinsanisa eno olwaleero nti waliwo abakiikirire ba Busoga Youth Council mwebali kwenda ebyenono byammwe. Ng'amaliriza ndagira omukubirizi w'olukiiko luno n'omumyuka wo okwongeramu amaanyi mu kuba n'enkiiko ed'endawulo nga bwe diri mu constitution, n'okwongeramu amaanyi mu bukiiko nkani working committees tusobole okukola emirimu egy'olukiiko nga mikalamu kutandika omwaka guno. Olukiiko luno lwegwirewo mu butongole Bendeza engendo ennungi, Kibumba abawe enkabi, Busoga okwisanya n'amaanyi. Bana twemerere, bana applause.